Wesibe for media, yefe tukusensonga. Mukyala Teddy kkiriza. Mukyala Teddy naluswangu tunula mu kamera we kkiriza. Kkiriza kono. Yamututte n'amutwala. Naye badde awo nti Yesu sumulula n'abimanje eryaga bannange owaana. Mwami Katongole yandibadde yeekuba mu kifuba n'anoonya mukyala we manje yandibadde yeekuba mu kifuba. Ate siko kalefu naye omulala beerako eyo none newasigalewo bw'aba teyeekubye mu kifuba nze manje eri bwampa omukisa. Ntunudde mu kamera bw'ompa omukisa gumu bwe guti ne oba tolinnye wano wange n'onkubira essimu nonga amafiina ndogera Katongole kigambo bugambo pasa Katongole n'asonyiwa mbanja kulumba direct nno. waliwo nno yansabye ennamba yo sajja ali eyo ayiruddawa ne mugamba era sala namba ya daddi wange daddi unyweza batwala olimba ali eyo oba Sweden nendaba daddi what are serious takutula takutula era ne mugamba sebo nvaako bw'aba takutula bannange nange kuba wano kyendaba. Yefe tukusensonga. Nagamba kino ekyana oba kiwunza kitya obutambuza myaka. Omanyi tutera abazadde baffe tutera okubawa kitiibwa netugamba katulesigaze ebibuuzo ebimu olwa comments zasusse obungi ne bagamba ne mama waffe tumuwulidde ebbanga ddene tumulabye ebbanga ddene emyaka giri gitya. Ekyo sooka ne weebuuza akuwulidde ebbanga eddene yakuwulira ayina emeka. Ne weebuuza te yakuwulira nga golina emeka. Ekyokubiri emyaka egyo gye wamuwuliramu ono yali yeetunze. Musobola okuba nga mwali mwenkana naye gwe olw'okuba nga wali wansi ng'oli feriya. Kansembeze n'akantu kano waliwo nayampadde ne transport nangamba gendayo omutubuuliza emyaka yali n'emeka. Mamifati bakubuuziza oli mamifati yangabe Mamifati ate mamifati alabika agitemye alabika ekiki. Tulina birthday girl tukyali mu mwezi gwa ku celebrating amazaalibwa akanyiriro olaba olwayo lwa Sunday nemba nga nyiira bwenti yasubiza nga ku Sunday jangu tugende ku road testing tuze kutestinga motoka yaffe motoka yazze ne munanga te akamanyiro akajja okagala njikuwa wanga tugenda kugira ku testing nutandika n'okutijja ene motoka ebulamu kino kati nze kuma abo bajja kuwa otestinga kubanga kati ngazo omutabani we baba batezeemu bomu bakize nakangenda kufiirira kola motoka nakati nzize ginona nagivugamu wiki namba nga gitestinga njivuga bananga ina s bananga otula muli omunagala bekiwole kiiseewo bannange n'owuira essanyu olira okusomoozebwa okuli bannaye n'owuira essanyu mukyala Nakimuli bannange abawagizi bange mukyala Nakimuli abalwadde bange tweyanziza kuba kati nange ngenda vuga ku bikke wiki namba nga ngitestinga wagimaze ogitestinga nga yiyo kale emmotoka temukkirizibwa kabeere fiina kugikwatako temukkirizibwa ndala ngozituwa temukkirizibwa muvuge bulandi kuluza muvuge biki muvuge naye eyo kalira omanya kalira nkikoleredde kyange fiina waba ayagala bamuwe naye akikolerere SB4 oba okyagala naawe kikolerere okiraba after mukolo nakukola mukyala Nakimuli wa message zekyalimu n'agamba nti ate ye yasinga okusanyuka olw'okukkiriza ekirabo neŋŋamba bakumuntu akuwa ekirabo ng'amanyi nti oba ogenda kinyooma kati ate ye yasanyuka nnyo message zabadde wano yasanyuka nnyo yampereza message nga kaba n'okukaaba n'aŋŋamba SB4 tomanyi bulamu bwa muntu bw'ayitamu nga bamuwadde ekintu okujja nga omuntu oyo mulogologo uno SB4 nali sikikkiriza nti mami asobola okusiima ekirabo tewampa okimanyi pesa personal kwateswaziza nyawano yangamba nkubuulire obulamu bwange ng'akaaba amaziga obulamu bwange
n'akafuna ebirabo mu nsi bisatu. Yeah. Ekirabo ekyasooka yali mukyala mu Mbejja yali tazaala ng'amaze emyaka mingi ng'essubi limuweddemu ng'ali mu Amerika. Najja Mukama n'atuyamba ne tufuna omwana ne tufuna ate babiri. Nampa akataka awo Esseguku ku mukaaga ndowooza bayitawo mumanyi ekizimbe ky'amafiina Esseguku awo. Ettaka sinze yaligula baalimpanga kirabo. Kirabo ekyokubiri waliwo omwami ali mu Amerika Haji yalina abaana ng'abaana bazolozolo ng'abaana bagati omwana agw'ensimbu from nowhere abaana batandika balungi newo batuuka mu myaka 6 omwana neyeetabula n'agw'ensimbu ne mugamba eyo si nsimbu. Ne tutuuka ne Haji ne muga si nsimbu ate nga yali munnaddiini nnyo ekiraga ewala. Ne mpuzikana nga mama Fiina bw'oliwonya abaana bange bano kyendikuwa oli kitegeera. Ngamba kiri wange n'ogenda ku lusozi ng'abalwadde beesoma bwe beesoma nja nonkolera kino omusajja wange nadda ono nadda abaana ne bawona. Kati basajja bakulu myaka ndowooza nga 15 bakulu baakula. Nansimba akataka ekisaasi. Abamanyi apartment z'amafiina si wange awo bampaawo buwi. Kati ekirabo kinazzeeko kwata emyaka 25. Kati nzirawo ng'obwa Ssebunya wange ne ngamba mami naamuwaaki amataka agafunye mu kati nno eriyo omulwadde gw'ojjanjaba nga waawano Kampala n'asinziira ekinoni n'akwata enkuta ye y'ettooke n'akwata enkoko ye n'agikuyita naga amafiina mbireese erya kyekirabo kye nnina. Yes eri akeera ku makya ne mutunzi wangoye n'agenda mu dduuka n'agula gomesi naga amafiina nkwadde gomesi ndo kati mumunda bakumyansa nga yajingulidde. Programu eyo mukyala Nakimuli by the way era natwayogerako ko yampa okusomozebwa kwali kw'amaanyi. Nali nina nange ekitabo kyenjaba kwa jjajja wange eka kyankukutu n'aŋŋamba ekintu kimu n'aŋŋamba Ssebunya nakulaba yakumanya nga nkyali mu nsi eri eyo oluusi wali tonnazaalibwa. Mukyala Nakimuli twakwatagana naye yali 2012 yali 2012 kitegeeza wali okyali muto nga neeri ensi tonnagiyingiramu. N'aŋŋamba Ssebunya wakuba nga jjajja weyagala kumusiima nga njagala kukuta nga kwekweka n'aŋŋamba tulage ffenna osiime tubayita okusiima nti siima omuntu n'akulaba amanye nti osiimye. Era jjajja wange ng'ennaku z'omwezi 18 ogujja omwezi ogujja nkuyita kuba kamfukamire mame ne wotafukamira kinkakatako nkuyita okubaawo kinkakatako teruba lwa Sande nno lwa mukaaga bwe luba olwe Sande mbasobola nkuyita okubaawo. Jjajja wange mu kukula nakulira mu Bugubi ne baganda bange naye nze nanyuma okusaidiye mu Bugubi nno obw'ekitalo nandagalaavu nankuza n'empisa nanjigiriza okuba omusajja omukozi. Wenakula nasooka alwalamu emyaka nga 5 bwe yalwala nali mwagala nnyo weyadde engwe nemubuuza jjajja wadde ogenda kufa naye ozza engulu kitiibwa kya Mukama kiki kyowulira kyewaleetaaze nga tonnafa nanga naye ogomba kusulako mu nnyumba ennungi ng'erimu ettaala ng'eyaga kyannuma nakaposita nga katula ku Facebook nensanga Pastor Mondo bamumanyi saidi ze kansanga nakwata njajjawo nabambibwe bali kumwagala atakufaanana biki nanga naye ofuna obusobozi mukolere ekyo kintu kyeyasabye. Nebuuza ne Pastor Mondo okummanya kati anembireka naddamu n'alwala awo covid oli eyaggwa n'alwala okufa yafa jjajja yafa niwangambu yafaako nemuteeka ebyenziika yafa naye nenfukamira ku bulirire musanga jjajja nkwegayiridde tofa nga sinatukiza kirooto nadde engo nalina obuseera bwetwakolera mami bwojjukira nalina bukadde bwali bunda ku akawunti nentandika okuzimbawo akayumba akayumba kasulamu kanswaza naye kamuswaza ate nga yasaba kiri
nenzimba wa kayumba era mbadde samami kanfukamire era tofukamira era kuza mwezi 18 ojombererewo nja kubaawo tuyingira akayumba kajjajja katono naye nakikozemu kyekyo kyowulira mu mutima nerekereza n'emikwano gyange nawe wanyamba kaba batugwe wagagula kyekyowulira mu mutima nga kansimbye katonotono bwe kati naye mbali njagala kulunaku lwakayingira amanja pate buli lunaku kanyingira ennyumba yange mpita emikwano ate abasinga bonna na mikwano ki alina omutima gwe ne banna abafa mikwano gye bagambye omuntu wafa abafudde namubuuziza mugamba enamba zaabwe ozirina muyite tuyite tufune bafaaza otekewo ekitambiro ky'emmisa mumusabire omanyi balowooza nti mama fiina ndowooza ye talina ddiini okitegeera mama fiina talina kyali talina wadde akatini bwe kati basebo ne bannyabo abanda bakwesi before media nzi mama fiina siri katonda katonda ali paati ova obulamu bwange katonda newemba ngenda okukola ekintu ky'omuntu wabeerawo nakyogane ku speak nti wabeerawo ekintu kyofuna n'omugamba katonda ngongezesezza wano ng'ontadde ate ku minzaani gye sijja kuwangula naye ng'ono akikuleetedde akikuwa emabega ye alaba nga gwe oli mundu mmenyi agamba mama fiina tasobola kulemwa kino ajja kisobola balina n'eŋŋombega nti mama fiina gwe tolemwa kati gwe n'oyita katonda muga katonda ofuna obudde bwekyo nomuga katonda omukyalo ono ekizibu kye omukyalo ono omwami we katonda ono omuntu alemeddwako ekitambo omuntu ono abuliddwa omulimu abuliddwa empapula n'okiza noga katonda kati kambikwase noddira amaanyi gano gonodde eddagala lino lyonna noga nti kati kambikwase mukwataganire wamu so katonda era bw'osanga ng'omuntu ng'agamba nti nze amayembe gange ngesiga nze kino dduka kubanga oyakulembera talina kyali kati nze ebintu byange nyumirwa nnyo okubiyingizaamu essaala ogamba nti omuntu okumusabira nti katonda we bali kuwangaaza namwandu emyaka egyo nga mulamu yes nze ajja okulembera essaala mukakase ndoza toyita namusabi nze nja kusaba nze nina obudde bwange nina bayibuli zange nsoma bayibuli omutaso akikkiriza nti obudde bw'emisambo ofuna ddi obudde n'osoma ki gana amaanyi gonna ge tukozesa emisambo aze kati ndi mukazi wa misambo gyonna mu bayibuli mwegiri ampakanya evaayo nchallenging gyonna mwegiri okitegeera yes amaanyi mwegali mu bayibuli kati gana amaanyi agali ku nsi mama fiina saakirawo ku macerenga nti ngaagala gajja ne gannyambala gokka kujjanjaba abantu era mbadde paati ovu nange kyenkoze mu Uganda oba mu nsi okujjanjaba abantu juzi twalina wana abazungu bajja bava Canada nga bagatwaga tugende tugese mama fiina ne bajja omwami n'omukyala tebalina mwana naye nga baga nti babagamba Uganda eriyo kafulu waki w'okuzaala ne bajja ne babayita ku airport ne batuukira ku hoteri awo ku Serena ne bankubira essimu ate mune omanyi ebyantuukako nifuna gwenjiwa navundula lozeti yangubira mbutujje tobandi tonjogeza luzungu lwa munove ne bajja era bwe nali tudde nabo wano ne mbagamba nti nzikiriza nti katonda gyali kuba omwami yambuuza okkiriza nti katonda gyali nemuga nzikiriza nti katonda gyali naye nzikiriza nti neddagala lino osobola okukola katonda kyayagala n'ozaala ki nsuubira okuba nti gye bunaawunzikira omuzungu tujja mulagako mu kamera kubanga yagamba ajja kulaga tujjana kugendayo eyo tumulambuleko oyagala okuzonda so basaba ne bannyabo nti ogamba SB4 nti tujja kuteekawo ekitambiro kya mmisa kwe kwebaza katonda katonda omwebalizaamu ebintu bingi katonda oba agenda wa mama fiina ng'osiraanye ng'oweddemu essuubi katonda omwebaza nti katonda we bali kukozesa mama fiina nenfuna kino oba agende wa mafiina nga toyina mwana mafiina n'amukuwa katonda mwebaze nti katonda we bali kukozesa mukyalo oyo bw'oba agendayo ng'abulwa empapula n'ozifuna katonda mwebaze bw'aba nga omwami we yakukyawa n'akuddira gwe webaze katonda bw'oba agenda amafiina kunona bugagga n'obufuna era gamba katonda weebale nnyo okukozesa mukyalo oyo kubanga katonda lwakedde ku makya n'agamba mama fiina nti tosala kuva wano bulenga kuddayo wo
ne bwe kiba njagala ne bwe kiba saagala naye ate kizibu nnyo SB4 gwe okujoga nti Mafina ngenda muziyiza okusala wano nonziyiza ekyo kyenoonya mu bantu kyenjagala mbagambe nti Katonda kyaleese nti gundi gwe ojja kuba mulema era obeera naye tokkiriza oli kujja kugamba nti SB4 njagala alemale nga siye Katonda ekyo Mafina kyalwanyisa tokkiriza oli kugamba nti Mama Fina nti SB4 ngenda mulemya obufumbo bwe ne ani mutuufu ne bakutwalako omusajja wabira bitu abadde wabirabye abakkiririza mu ddiini y'obulokole nga nange mwendi mbalamusizzaako wabirabye bamututte naye akoze posti ne bw'aba agikoze etakkiriza divorce mukyala Teddy kkiriza mukyala Teddy Naluswanku tunula mu kamera bwe nti kkiriza kuno yamututte n'amutwala nawe nokkiriza n'amutwala nga musaafu tugenda ku mukolo ngenda kubeera wali ku mmeeza mukama nga musanvu ebula ennaku oba mmeka yamututte kati mu byonna walabanga bitandisa okwekyanga ne ani wange abajjulule kasitogeza n'ogayaala n'otakola ekyo kirina kukolebwa bajjamu kujjaku mami katuli ku nsonga eyo kiva ku ki ne mutowa n'omukyala kuva wansi ne mutuukayo n'omwekyangirako omukyala n'akwekyangirako ebiseera ebisinga Abaganda balina olugero olugamba nti amujjanjaba si yamusikira abamu batandika n'abaami mu mbeera ey'ekinaku ne mutandika mwenna n'ebisuubizo bibeera bingi nga temusuubidde mwesuubiza ebintu bye mutamanyi nti enkya munaabituukako oba luli munaabituukako ne mutandika ng'omanyi nti bbaawo omumanyi nnyo oba mukyalawo omumanyi nnyo bwe mutandika okuyingiza bwe mutandika okufuna bwe mutandika okuva mu mbeera ey'obwavu osigazaamu kiri ekigamba nti taata Nakitende twatandika naye mutegeera mumanyi eiza abamu bayinza okuteekamu olufuginkirizo okitegeera enneeyisa gye weeyisaamu tekyuka kwegamba endabira gy'omulabiramu tekyuka ate nga naye amaze okukwata ssente mu nsawo agamba nti alaba ku bantu be bawaana alaba ku bantu engeri gye beeyisaamu alaba agenda okuddewo olubeere luyiise okitegeera addewo tukyefaako olwokuba yazaala kwega n'omufuula era nze ngamba nnyo abakyala muleme kufuula baana kyakulwanyisa nakuzaalira nze maama w'abaana bo kati nga bye wakola luli byokyakola nakati emirembe gikyuka yeebase akaana kakaaba owadde abaana tayimu okusinga ye ate ye muno mu nsawo yaawiramu ssente zinyeenya agamba nandyetaaze omwana amanye okulya ssente nandyetaaze entunula gwe tunulira entunula y'amakula akutunulira n'ogani simugoberera mbangudde ddala tukoze tutya abakyala bakoze batya abali eyo kati makula oba omuntu yenna bw'amala okufuna omuntu we agaani nno kati ono omusajja bwe lwadde agamu nenna okudde wa maama w'abaana omusajja bwe lwakuma nti aze mukazi wange twatoba naye bwajja okulaba olw'essande eddakiika 3 n'afubuutuka wajja okulaba tubeere nti tonteeka ku polofayiro nze tommulisa oli mukazi weze ni mumusumba nze ndi wa minisita nze ndi MP nga omwami ono alina fiya etya omukyala we nti baatoba naye wadde ebyo nebena obukyafu butalabira bikiwe biri naye abamu ne kafiya yoyo nno omusajja ayagala ennyo kati Rosette yaga nti ate kati nkoleki kankugendere wa Mama Fina abakyala kankugendera akukyusa mu ddakiika ndannama siri mayembe wano wa misambwa mizadde okitegeera kati akugendere wa Mama Fina basaba ne banyaba okukyusa omusajja okugwa eddala okwagala okuwunga okulaluka tekitwala nnaku oyagala ogaane okukyusa omusajja bwoti
n'omufuula ekitabo kino katulira wano n'atajjukira nako n'abaana boyogerako n'ataddamu bajjukira ne kwegamba nebyomujjukiza nti jjukira nga tusookera mu Ndeeba mu Kironde zooni njjukira nga tutunda emyera jjukira aba takyabijjukira. Tugambe nti omusumba waffe ono waliwo ekyamutuukako. Nedda si bwe tugambe nti waliwo yayitirako eno ku lunaku lw'Essande abakazi oba ku Lwokusatu. Abakazi ebitundu 99 atayitiddeeko eyo obufumbo bwe buli naaganaaga nti ofukamire bwatuga nti haleluya 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 kizibu okujjako nga bakulunga ne bava mu kulunga ne bakuzza mu kati. Kansooke nsaasireko abakyala abali mu maka bamaze ne babba baabwe emyaka 15 n'okwambuka nga muzadde n'abaana naye ng'otandise okulabawo embeera ey'enjawulo. Ate omusajja omuloge nga n'akyuka akutiisa from nowhere bwadde ewaka ogenda okulaba takyategeerekeka abuliddwa emirembe alinga eyeetakula mu buliri kwegamba ogenda okulaba yeesooza ogenda okulaba emboozi gye mugatta naye ne mba munyumya ne bweta ekirungi akirabanga ekivumo alabanga ayagala omumanyiira. Abasajja infact omusajja omuloga ayinza n'okuvuga emmotoka n'ajja mu lujja n'apaakinga ng'akomyewo n'apaakinga omwana amalamu essaawa ng'ezo nga tafulumye naye ng'omutima gumukuba alinga ali ku poliisi alinga wanazze mu kibi. Waliwo omukyala yankubako akasimu gye buvuddeko n'aŋŋamba nti abadde ne bbayi baludde naye mu myezi ng'ebiri yagenda okwekanga nga waali ebyapa bwe balina okuteeka babe nga busatu nga byavaawo ate byonna so bikyusa nabizza mu mannya gooli. N'aŋŋamba nkoze nti omusajja omulogi ate omuntu akubbako omusajja ng'asaaga bw'ati ate ennaku zino waliwo eddogo eryazze eryo teririnda baliyita mpaawo atali kyambala. Omusajja akeera ku makya n'ava ew'omu nju n'ayambala essuuti n'agenda ku mulimu n'akola ng'akusibudde akubaddeka olw'eggwonna ddalaga nti nkumaze n'akubulookinga nkumaze n'ataddawo n'amaka n'agakulekera bwe kiba si ekyo n'atunda nawo banka n'etwalawo. Kati bino byonna ebyokuwoza tugende mu kooti tugende dda nze Katonda empeta yagigatta Katonda yagatta empeta eyo Katonda yagigatta nedda eddogo lye ligatta empeta. Mbadde nkusuubira okuba ku sayidi y'amakula anti makula obutabeera ku sayidi oba okubeera ku sayidi ye tekikyamuyamba kyawedde ku mukolo ogenda alabikako bwe naagenda kubanga bali bapasita bange pasita Bugembe ne pasita Bujingo bapasita bange kabeere pasita Kayanja nga mpise nze nyinza okugaana kadi yalumye dda okumukaabirako n'obutamukaabira byonna tebikyakola ki nakyo ekigudde mu makya kitwakabeera wano ku pasita Manjeeri biba bitegeera Manjeeri yalaja na banna nakati lwaki temujja nakati akyala eddiini sigamba nti Maafina sirina ddiini Maafina nange nina eddiini lwaki temujja ne muloga abasajja mmwe ne mubasiba oba ne musiba bakazi bammwe kuba okyalaba ne pasita Manjeeri apakinga ate emmotoka awo ng'ajje wano omusumba ow'ekyaki olwokuna ofunayo delivery mugambe nti nsobola okujja ewo kati nogoloza kati sooka obuuze abe bweru bomba logera ntya by the way waliwo neyenkola oli abeera mu America ne mulogera oli abeera Canada ne mulogera era na wano baminisita abasinga tebajjaawo abantu abasinga tebajjaawo abeera bubezo nakuba akasimu negakola bwoti ne bwoti ne bwoti ekirala Manjeeri ayinza okunkubira essimu neŋŋaana okugenda ewuwe naye badde awo nti Yesu sumulula n'abe Manjeeri agabannange owaana naye Manjeeri infact yannumye pasita Manjeeri yankutteko nnyo okusinziira baawukana Teddy ne Manjeeri baawukana lwakubanga bano abaana balina engeri gye bakifudde ekyabujingo engeri gye yasooka okujja nga alina bwabuulira enjiri aye n'amaana akyuka okitegeera kati Bujingo naye akuwa ensonga ze n'oziwulira era ekkooti kujja okusinziira akuwa ensonga ze nti ebbanga lye bamaze n'omukazi gwe n'omala omwaka gumu myaka 2 myaka 3 tokomba kamuntamu
oba okiraba mwezi basaba ne banyabo musala emisango naye nga mugisaana mumwe osobola okukiba mwezi osobola okukiba ekyo laba noyeteeko kagenda wala mama nsonyiwa basaba ne mwaka gumu myaka ebiri 3 4 5 naye nga weekuumidde mu kyaki weekuumidde mu buweereza endiga zinagamba zitya endiga bwe ziva wano zosabidde endiga ne zeesanyusa ekiro bwe nobeera gwe neweefunya olwokubanga akumanya oli munnamawanga kugamba ensi yaleeta yeyakuzimba okola ekyo so bitunulwamu biraba naye kati Manjeeri ayina abadde n'omwami w'ebbanga eryo amuzaalidde ate omusajja n'avaayo n'amwataakinga ku social media ate kwegamba n'olaba nga bambi ayogeza maziga kati Manjeeri takyali muntu yeetaaga counseling oba okiraba n'abeera nga banfumbira ow'ataano banfumbira owaana kati ate nammwe abankubira amasimu temunkubira nnyo temunkwana kati ate sagala mukadde nnyo mwami Katongole yandibadde yeekuba mu kifuba nanoonya mukyala we Manjeeri yandibadde yeekuba mu kifuba ate siko kalefu naye omulala beerako eyo none nowasigalewo bw'aba teyeekubye mu kifuba nze Manjeeri bwampa omukisa ntunudde mu kamera bwompa omukisa gumu bwe guti neoba tolinye wano wange nonkubira essimu nonga amafiina ndogera Katongole kigambo bugambo Pastor Katongole nansonyiwa mbanja kulumba direct nno be omuwe kali bakaya endoka empya yazze mpawa tale kyamba abasajja batukyayira mu bulumi n'owira ng'owiro yagala kufa naye sigamba nti Teddy simulumirwa naye Bayibuli naye ina wegambira nti waliwo saawa ey'okwagala n'ey'okukyayibwa kati ye Teddy bwe kibanga mpaawo atali kyambala mpaawo atali kyambala wa bugingo abakyala mwena mukisobola abasajja tukyasobola kukwata muntu olwokubanga kati mami tugeze kati example njiwe kwani waliwa tugeze kale mukyala wange tubadde ffenna tukuze tuzadde abaana akola otya okwekuuma mpaawo atali kyambala anti gwe kimanye abaana bangi baliyo anti gwe kati kimanye nti wafumbiddwa omwami omwagadde abantu abasinga kasa bamala omwanjula ne bamukuba empeta alowooza kiwedde okitegeera eriyo omuntu akeera ku makya Sebunnya n'abeera mu ofiisi nze waliwo omulwadde wange baali ebweru mu America bawe yakeera ku makya n'agenda ku mulimu bw'agenda ku mulimu waliwo omuwala n'amulaba n'amwegumba n'amwekwanira okitegeera kati omwana we yamwekwanira omusajja najja n'agamba nti naye omwana ono buli lwe ngenda mu ofiisi andabikira kirala omwana agenda ku musawo n'amukyusa omutima kimanye nti bawo gw'oyina waliwo abamwegwanyiza kimanye nti omukyala gw'oyina aliwo abamwegwanyiza oyinamu kadagala kasobola okunsaba balema kunneegwanyiza eyetunula oyinza obutagala kwegwanyiza kale bandekaawo abantu bakyusa amaka g'abantu from nowhere ebikomere ebyola ebyabaminisita temukyali basajja bagenda temukyali basajja olwokubanga bakuweeweeta bakuvuga bakugulira mami bakugulira kati gwe ekifudde okulowooza nti omusajja ajja kweguya olw'ebitiibwa byo nedda okitegeera ekiro bibeerewo wabweru naye ojja mu nju kasooyingira mu nju omusajja alinga olaba ine eddagala ly'ebiwuka omwana bwe lwamala emyezi 3 aba alina okunywa ku ddagala ly'ebiwuka okola linyu n'omutwe muno gaterya gize nti tali nti kale tutambulira awo naye bw'obanga okimanyi nti oyagala obufumbo bwo buggumire nedda bajjajjaffe bayinanga ng'omuwala baba bagenda okwanjula bafumbanga akati k'akabaala ne bawunzika omusajja ne bamusiba ku mukolo kwennyini oluwombo lw'omuko olwo lwabeerangamu ebinonoggo mange baluntiisa mbuka sannalulya waggwa ate olina gy'olaga nga nkolina so n'olwekyo noyalyako kyevola bambi naye amubeerako bw'ati
ebyo byonna sigambye nti kale buli mukazi asiba ebbaawo era sikiwagira nti muloge abasajja oba muloge bakazi bammwe naye tandika okulaba enneeyisa y'omuntu wakyusa atya mu nju okoze ekyo gitereeza tandika omutunuulira ogende naye omuntu ono we twatandika bwali omuntu we tutandise ffenna lwaki atuuka akawunti zinaazikyusa omuntu we tubadde ffenna omukyalo ono nga tubonaabona naye naddala abakyala abaami abali mu Amerika balina obuzibu n'abakazi omusajja naba nga ate yalinga omukazi okubogola amateeka naye lwaki akyuse lwaki agenda n'akyuka lwaki ebikolwa bye bikyuse bw'obanga olina engeri gye muyinza okutulamu mu ekansolingi wadde totuuse wamama fiina mutwe mu ekansolingi bw'obanga olinamu engeri gy'oyinza okuyita famire ga nti omuntu wange ono akyuse bannanga abantu bakyuka tosobola kukkiriza nze jjo naabye onolozeti amaye okumuteerako obuntu abaana ba tiktok abaana ba tiktok namukambe ebaze bannange mwebale nnyo mwebalire ddala mwebali kutwagala mwebali kwagala rozeti mwebali kunjozaayoza birthday yange aba Facebook mwebali kunjozaayoza mwebale nnyo mwebalire ddala katonda abawe kyemusinga nakiriza olina amaanyi nale sporting nga kukifaananyi kamulegano likes zennina nga tweyongerayo nale sporting nga kukifaananyi nekikuba gundi zino zewankolera olimu nafuna gwe namala naye ati nziza gyenava bagamba amafiina mulabe edduka bammanja twakola ka video kamu ku tiktok tesaddamu mulabe edduka twakola bu video nga bungi abaana ba tiktok banange mwebali kunjagala naye olowooza lwaki nakyogera ne mu speak wano nga ku birthday yange nagamba abantu nti sigaze ekyo kyebakumanyiiko Mama Fiina abantu bamutegeera ye Mama Fiina wano yenze esimu ya gwe wandaga esimu ezakabi bekifaananyi n'ogaba naye nga nkyali muto waliwo nno yansabye enamba yo sajja ali eyo ayiruddawa nemugamba era singa namba ya daddi wange daddi unyweza batwala olimba ali eyo oba Sweden nenda ba daddi watali serious takutula takutula era nemugamba sebo nvaako bw'aba takutula bannange nange kuba wano kyendaba sebunyere ono yenze kifaananyi kyamaanyi nga munfudde mutonye bannange la haula musajja yannemmeddeko mpenamba era gwomutuukirira era daddi wange siri kulyamu mulangira nkusaasidde daddi wange mulangira siri kulyamu olina lumbe ono omukazi lumbe naye nze siri kikkiriza naba wano oba si muganda wange ono yenze nange yegwe kali na posting kino gamba abayo yo mulangira abantu bagala olugambo sewoya katonda bamuyita omulangira mama ono omukazi lumbe mulabe edduka uno bayina musaasire naye nze nsaasira daddi wange ngaali ku tabu tali ku tabu buzibu yetereze wawa musse oyo aba ku ttaka abagenda kugweryalanga ngenda kulwana nkuuka ejjembe tewali ki kukkiriza eddogo nzaayirimu wano nzaalikola kiri ewala nzaamu eddogo nejambiya nefumu ate jambiya era kasa naweramu bwe nti ngamba daddi kituzeeko mpate ku namba ya daddi wange okola eki tonyononera maka nga tufuddeyo eyo kyabuvunanyizibwa nga muli bafumbo mumaze emyaka okwawula ebyobugagga ebiseera ebisinga tikyandibadde kyabuvunanyizibwa kyandibadde nti mwenna mukolera wamu naye era okuvaako obutabanguko webuvaako okubyawula kubanga mutandika mwenna ogenda okulanga munnakuvuga akutwala walala ekisooka oyinza okutandika n'omwami nga mutandise bulungi nnyo n'ebyobugagga nebikola nga mubitandise naye nakera ku makya naafuna omukyalo omulala nga bwe tugambye naafuna omukyalo omulala ogenda okukola nti amuzimbidde oba okiraba naye nga kyandibadde kirungi
abantu abalina emikisa era nze bano beetera okugabira emikisa n'obugagga kyandibadde kirungi nga mwekwataganira wamu ng'olina essubi erigamba nti omukyalo ono wange ebbanga lyonna noono omwami wange ebbanga lyonna naye tomanya gye biraga mu maaso bw'oba teweenywezeza kwetegereza oyinza okuwunzika nga tofunyeemu kati nze kambayo ekyokulabirako kyange nti nze nabeera n'omwami wange nenkola netukola netugaggawala netufuna esente netuzimba ebizimbe netukola buli kimu naye omusajja teyakkirizaako nti mwagala ng'amanyi nti wabutakkiririza nze teyakkirizaako nga ne bw'omutuuza n'omugamba gindi wuwo nga bwatuka n'akaaba nze sikkiriza bagenda kutwala obadde okulosinga olina akuyita mafiina mbuuzaako n'akubaka tobuza mukazi wange nga sikukkiriza muli ku mukolo babatuuzizza banange maama tusanise nnyo okulaba kalibu wano muzeyi naye tusanise okulaba ng'omwaniza otya mukusokojje nviira ku mukazi nakulaba entunulayo lwaki mwagala okwereetera obuzibu lwaki mwagala okwereetera omanyi libeera ddogo Museveni akubidde essimu ayisaamu eddoboozi mutuviire ku bakazi essaawa 5 nimukama basebo ne banyabo kyenjogera kiri serious ye muntu gwenkuwa naye kati gwesooka tugende oyimire mu kamera asooka kubyogera naye haji talina kyati asooka byogera n'abannyonnyola bwe yali ayagalamu omukazi watalabangayo omukazi mulungi mu dduniya dogo kati nentamwa anti waliwo ate gwologa ate n'akutama ng'olaba eddogo limukutte nnyo ebiseera ebimu waliwo omwami yaŋŋamba omukazi we yamukyawa baali bakamala emyaka 3 ne baawukana najja naŋŋamba nti maafiino manyi mpwira ngenda kufa omukazi twayawukanye mu bintu ebitaliimu naye mpulira ngenda kufa ye mukazi wange katonda gwe yantondera omanyi abaagala okuloga abantu baabwe baba n'ebigambo biki nemubuuza naye okakasa omuwala omwagala nti mwagala okakasa nti omuwala omwagala nti nkola ki omuwala nga amaze n'okufuna omusajja omulala agenda mwanjula ne tuloga omuwala omwana n'amuddira naye bwe yamuddira ate yafuuka kizibu omusajja n'atama omuwala namugaze pira sikyamwaga kusinza ku byakola ki ku byankola kati omuwala ng'alina kwagala kwetta bwesi ate ng'ekimuzaamu ate atereere nakyo lirina kuba ddogo oba okiraba kati eri omuntu gwoga nti kandoge ate ne bikunyiiza by'omulozi ng'akwagadde bitaliiyo nezo endooza ate naddala kati abawala ye omuwala omusajja amufuna yakamufuna leero enkya n'amuloga olwegwonamwetegereze yerave bemulinnyika mame wawe wajjewo nga yakamufuna omuwaku advise nti lindamu nnyo ate obanze n'okukkiriza nkulogera omuntu nakyo process eri awo nnene nze simala galuga baana era ojja n'oyingira ne tutuula oba n'okwesimu nkebera gwe nenkebera n'oli naye nga nayo notalina mpisa nga munnange omanyi sooka weetereeza empisa omusajja si kyekizibu oba omukazi si kyekizibu weetereeza okitegeera naye tomala gakwata ti buli azze nze wani wakati nze obusawo nabuvaamu obwa grade ezo nabuvaamu nabuviiramu ddala omulwadde tubanga bakansalawo sooka n'omukansolinga n'omunnyonnyola enneeyisa kuba kati maama fino olwokubanza ayina eddagala mpise mulangira ngaekitagasa lanna mubadde ki tosobola kutula bino byentuula ffe tubituula kalina bitudde kuva ssaawa 9 okumakya so olina okuyita mu mitendera ng'onaaloga omwana abendi bantu bangi nnyo baloza abaana babendi omuntu neyetta lwalaavu neyetta waliwo n'omuyimbi omwe ennaku bimusobedde oli ate nowenali namulabi nayo sitooli endala bannange nga kibi naye emba nga tuwumbawumba abaana ennaku zino begumbulidde nnyo okufumbirwa nnyo oba abavubuka okuwasa bakazi abakulu
nosanga omwana muwala wa myaka 2 ngaga omusajja wa myaka 65 olw'ebyobugagga ziba sente desperate muzungu bakiyita oba sebantu bakiyita batya mutuyambeko okubeera desperate nga tomanyi kyeoyagala nobutayagala kukola okitegeera naaba nga amufunye gwalowoolezaamu future essimu zazze kati zino ezamwe za iphone alaba omwana omuto yevuga fiina agamba nange kanfune fiina alina emotoka naye kanfune omukadde ono nevuge omwana omulenzi bano abasibye emibiri bakola obunyama bamwe wamaze dda jimu ezo okitegeera kati n'omukadde oli maama fiina ali mu maka agenda okulaba ate ono mulangira tekyalinawo tekyalina waaka agamba ekintawanya n'omusajja afuluuta mpaka obudde ku makya kanfune wa 6 paaka oba okiraba owa 6 paaka amufuna owa 6 paaka alemerako ate nga muvubuka muto kati bagenda mugulira emmotoka bagenda mulabirira agenda kulabirira famire okitegeera kati abaana obutayagala kwenyigira mu byakukola abaana okunyooma emirimu abaana okwagala ebyebbeeyi byotakoleredde noveeyo nowanukeeyo n'ofuna kyoyagalirawo amangu ago kyekibayitedde obuzibu nosanga omwana omubuuza naye omusajja wamufumbirwa mugenda kweyongerayo mutya omusajja wakusinga emyaka 25 oyagadde omukazi akusinga emyaka 2 olwokuba teri basebo ne banyabo teri musajja bwayinza kunnumba nanga maama fiina bwenkutunulako ndaba chocolate abakolemba ng'olina emyaka 35 kale nayokakwe baby sweet hani ddala ompita hani mufaanana hani olabirabo nga alina kyabala myaka 35 sibye omubiri gwe obulungi olina abawala be wandibadde ofuna nange nina abakadde abanneetaaga bagamba maama fiino najja kunkuma mu bukadde bwange anti bagamba abato busupu supu ki oba tokikutte bulungi wano nino omugenda kiro gunywa omusajja newaba wa myaka 7 n'asinga owa 25 omugenda kiro ogwagala guteekamu ne baga kiki kino kiki kino eno nyonyi ki Emirates nakuweera obujulizi ekyasimande agenda okugenda okukola nga awunyira okiraba ompita hani bebi kuki okwata eriiso lyange ga nti nina eriiso ttaala ddala gano mataala era nga nange ensiruwala ng'okkiriza kyokka amafiina bannange laba kyonna we kyakula ate babeera ku message tebazivaako yes honey good morning walidde akubuuza walidde breakfast akubuuza emmere gye walidde wampeereza ssente awunzika akugambe nange yani mbadde sinali oba olinamu awo 10 oli nsindikire gwe gwayita liso taala waga nti kyokka kimaama fina naye lwaki weewa emyaka emingi okyali muto mafino kye bazadde abakola ndagamuntu bakola ensobi okitegeera kati ovudde ku musajjawo gwe mwatambudde naye nga ne bwakuyita bebe kiri origini ovudde ku mulenzi wo eyandikuyise bebi olumbaganya omuntu agenda okuyita bebi naawe omuyite bebi ebitaliiyo abawala bagenda mu mahoteri okujja bana bagala abawala abavubuka abaami abakulu abagala ssente n'asooka kuyitumyayo Uganda wala ginatumya mwenga asooka anywe aveeko agenda okubeera n'olusajja olwo olukadde ng'amaze kuvaako nga tekiri lwiyo okitegeera ate n'abavubuka basooka kunywa muti ki guno afuna zeeyirye nasooka kunywa guno omuti bwovaanulagawa genda waka otwala eddakiika mmeka njagala mmanyi eddakiika otwala eddakiika mmeka okutuuka sibasanze jamu dakiika nga 2 waali ani kikali lesi yebase ani musonyiwa munnange kanjire leeta nangaze nekakasa saagala sebunnyo nkyawe
tabula tabu kankojja kunywako ne semanda simuwa simufumba oyo kati buno okwatako kanno bwe kati kano otuuka bwoti ng'okateeka mu mazzi agookya ng'okanywa naye ng'akulyawo ng'akulyawo ani obujulizi mbwagalamu gwe sibwagalamu wenkanywa ne bambi togenda ebbali togenda ebbali sisobola basebo nazze emisango nyabo fe tuli okubajjanjaba mpaka ekyo kyo nakirayira eya ngenda kuwera obujulizi mami tudda wano kunnyonnyola naye ate ani yandibadde takola kuba ayinza obutavaako obujulizi bw'amaanyi oyinza okugira nakusoka izepi semanda agezeseeko anambulira izepi yabasokogeza anambulira izepi gezesa tulabe neobeera wa myaka 9 kwegamba muvubuka ng'ali eyo okujjawo nga bakuloga omuvubuka ng'ali eyo ng'alidde ku ssente y'omuntu omu naye ng'awuiranga ne appetite egenda mu kisaawe okusaba muntu tagirina ajja buziwa kano kasooka ne kakuggyako kwegamba oba mbuyite busirusiru ne kakugamba nti kola ekikolwa n'ogenda osiba emifumbi oli akanya kwebuze kiki obadde ki ontwala wanga kyo tadde mu nsawo nyinza okwerabira basebo ne bannyabo tubaagala nnyo mwe bali kunkolera baasisokoleke lwetudde dubai tukatwale abaana be dubai balifuna kubanga abaana be dubai balifuna n'abebweru america wa balifuna wano kati eno sizoni ondaba nga bwe nagamba siva wano nzijanjaba kumpi buli lunaku kuba abantu bangi nzijanjaba kumpi buli lunaku kati eriyo n'abali eyo ne bayitumya ne bagamba bali baliitira ate eriyo bambi nga yo oli muloge nga ye bamuloga bulozi ne bamutta amaka kati ne bwalinnyo tatereera yes nga ye bamuloga bamusira nga yatandika mulamu ne kagenda nakagwamu nagwamu n'afiira ddala naye oli bw'abanga tayina nga mulamu nga talina kizibu sizoni gyetulimu eno ye sizoni bannyinaffe oba baganda baffe bakomyewo okuva ebweru nga baleka girlfriend ye Uganda oyina gye nagamba nti njagala lwenzijja lubuto tageti emu lubuto kwegamba olina okwetegekera tiwaliyo naakabakyala tugeze ng'agenda omusajja agenza okukomawo okuva gy'avedde ku kyeyo agenda ga baby ndowooza kati obw'abakyala bungi n'okusinga obw'abaami bungi kana kagamba nti bano bamuyita gundi bino bye balangalanga ffe lwakuba tetubyogera ebyo basebo ne bannyabo bino omanye ekintu ekiyitira nkibeera nga kiri komoni nnyo basawo nti manyi ga kisajja basawo nti manyi simanyi ga biki kati ebyo nze nabivaamu grade ezo nazikola ki nembirekera bano ba junior kati nze nkola ku birwadde byogamba nti bino binene bitambo byokola mitego biki bisiraani mudibo bugagga mikisa oyine bwagamba nti mama fiina tikankulage empeke y'omukisa eno gyenjogera kama tebagimanyi ino nabaga nti empeke y'omukisa emu esinga ttani z'amaanyi 100 ino mpa sente kakanumira esinga ttani omira bumezi tokamisa mazzi katosobola kumira mpeke eno osigala nga bw'oli mu bulamu naye oloze ensi eno girogeddemu kanfuna omukisa olode ngulina wagumpa ogulina so ebyo byetukola ekikaza omuntu wabanga avudde eri obanga agenda ekana kano kabala omukisa guno ogwa bulijjo gogamba nti omuntu bw'otambula olina ka bizinensi yange tetambula naye njagala kubanga nfuna bakasitoma atunda njagala kubanga nyweza ssente njagala kuba tekuliko mizizo waliwo nayinako mukwano gwange omu ng'akuwa eddagala
kakati agenda kwata empeka eno agenda gimira ekiro mu masaŋŋanzira onokubanga weeyambudde wamala odduka emisinde osanga omuntu omukoluyi wakoma wenkeera wagisobya tewadduka Mafina talina ddagala alina muzizo. Maama Fina talina ene. Nga bwozze bwe tutudde bwe tunyumya bwe tuseka bwe tukola ki sirina. Era nze abadde bali tuseka nabo tewali ddagala kino likole bwoti no liko. Ate obeeryo ne bessiwa. Najja nga ze n'ekisalo n'agamba Mafina ze kunona ddagala n'omuga agenda ojja kutereera. Nakola kubola bino kigambo genda ojja kutereera genda. Myaka 20 mu emeka tutudde abantu jjanjaba wetu. Tunyumize emboozi empavu olunaku lwayo gyakwerekereza mami wange naye nkyafuna amasimu okuva ku Facebook. Mami tali ku Facebook. Okulabula abantu kati nomanyi nkoze ebyokuba nga sirina simu bwe maama nga nkola siba na simu. Basebo ne banyabo kwambala buli. Eriyo abafere bano balinyisiza eddaala. Bakutte endagamuntu. Ne bateekako ne bagikola ndoze y'okunnasa. Naye oyina ateekako nti Maama Fina. Naye nga ndagamuntu. Kati eyo no bagikozesa okubbirako abaana b'e Saudi. Kati abaana b'e Saudi eyo Oman, Dubai wa Qatar wa bamanyi okubabuuza gw'okakasa go Maama Fina. Nga mwana ga muntu. Nga nze Maama Fina nga muwendaga muntu ng'agimuweza ku WhatsApp. Ekyokubiri bakwata ebifaananyi byayo ne babiteeka ku profile zaabwe ez'enjawulo. Kati bw'otandika omugamba hello Maama Fina nsaba kwogerako naawe. Nga kyali wano kyakuma byoto ng'akusindikira ebifaananyi byange bino bye bakuba. Bibajja ku Facebook ne bakuba n'aweereza. Ekivaamu ng'agamba muzzukulu sobola kwogera naye empandiika buwandiisi. Oba okwata eddoboozi lya Mafina ng'omufere ali akuweereza message. Balina eddoboozi lye batambuza lye nabaddamu nko abo abafere. Ekyokubiri bw'olaba eddoboozi nga si recording nga bwe nna recording bw'eti eryo fu. Ekyokusatu bw'osangako ekifaananyi kya Mafina ku profile nga oli akuweereza ebifaananyi akuweereza n'ebisente balina ebisente bayunga ne bakwata amasente ne bakwata bino ayagala obuyambi ayagala entandikwa ayagala ogenda e Canada ayagala omukolako nze Maama Fina essimu eyo mu gimakingi esembyayo 14 bakozesa amanamba mangi data jimpeko ize pinda ga abantu bano baizo gamba tulimba eno yange sebo eno yange ozo mpita ku radio olaba abano bagezi olaba mbu Maama Fina olaba abana bagezi gena kifuna okifunye. So abantu bategere nti byetwogerako byadda nti abantu bafeera mu Maama Fina ate abantu babafeze sente mpitirivu nga bw'okiwulira mpitirivu. So kati gwojja kwesigoloze nti Maama Fina gwenjugane era kivula mbagamba bw'obanga tonfunye kwa teri atamanyi eddoboozi lya Maama Fina ate totayipinga sitayipinga ate sinkugamba bw'oba weekengedde nnyo ati si ku vidiyo. Nze ne bwenkola obukozi bwenti nti video nti halo ondabye nti kale kaye kafaananyi kyako tumale ensonga eyo kuba yesinga tujja kukaddira akafaananyi otulabye bino byetubeeramu bino okwagala omuntu obanga weekengedde Lozeti tukwate enamba eno Lozeti mukyala Maria nkoze naye kati emyaka 2 abeera wano Bulenga yajjanjaba bojje Bulenga ngobadde yagadde kutuma muntu nti geno mbuliza Amafina mugamba abuze mukyala Maria ayingire mukyala Maria amubuire olunaku lwenkola oba akola appointment lwennakolako oba bw'okuba essimu nga tokakasizza kuba bano abantu bana Uganda bagamba toweereza maloboozi kuba sigaddamu abawana Uganda kuba boyina airtime osobola okuba yes abaana b'e Saudi bw'oweereza bw'okuba Lozeti mumumanyi kati yabafuukira kizibu naye bamutegeera n'eddoboozi balimanyi. Abantu abali Canada mu America wa bw'oba oyagadde nga toyina muntu gweweesiga kutuma kuba essimu gali nti maama njagala njogereko naye ku kamera esekendi semu bweti okakase nti ono Maama Fina omutuufu oba ndikodinga eddoboozi eryo oliwulire nga ddali recording si ne lya forwarding enamba ku screen kweziri bannange togenda ku Facebook nti ku Google nanyeza simu za Maama Fina enamba jja ku Facebook yonna nga bagitayipinzeeko osimanyanga ekisooka kambawe advise gwe nawe naali eyo anonya Maama Fina nti
tagenda kusaba ssente waliwo omwana nanenzipi naawe omwana mbu bakamubi emitwalo 23 mbomanye okugamba kati mperezayo 3 perezayo 2 nakadi mufire mujja ku Facebook naye ate tubeeremu amagezi njagala abantu muleme kusirwala nnyo okutuuka ku ekyo. Maama Fiina akugambye nti bw'oba oyagala entandikwa mpe emitwalo 15 oba mpe emitwalo 2 omuntu asazewo akuyambe ate yakusaba entandikwa egundi ez'okwewandiisa. Maama Fiina alina ekibiina oyo mwana ambi yanyiza takwasa obusungu okiraba bakuweereza emmesagi wanaga Maama Fiina kale munange wangamba okumpa capital naye tewampa tinonzijako emitwalo bwegiti awali bamasaba emitwalo 25 naye nga tazirina ng'asasulayo 2 esasulayo 3 wezagwayo n'amubulookinga nemugamba mpereza ennamba agenda okumpereza ennamba nga yamufere amanya gereeta ga musajja nga tebitegeerekeka banange twebereremu ate si bw'obanga nkibagamba Maama Fiina si ye musawo ekaali mu Uganda muno eri abasawo abalala bw'obanga teweekakasiza nti ono Maama Fiina nta noonya omusawo omulala ofunamu okwekengera nta noonya omusawo omulala akuyambe naye nze nta oleme gamba nti nabbi bwa noonya Maama Fiina kubanga abantu olaba message zino ziba mpitivu ng'omuntu azikuweereza naye okuzibikkulo zimalayo olwawo oluusi okudda muntu kati omuntu naggwamu essuubi nagamba nze nga tebanziramu naye ssebo bannya mala nenkutuukako nenkuddamu mubeere n'obugumiikiriza temulina bugumiikiriza mubeere n'obugumiikiriza. Okay, ndowooza ensonga eyo giwulidde mpuzika ensembyayo bonna bonna mikwano gyange bakadaama ba housemaids abali e Dubai abali e Saudi Arabia abali e Oman abali e Bahrain mwenna waliwo ku Facebook era mirimu gino gye tukola waliwo mujja mu inbox yange bangi nti nawaako omuntu bwati sente ankolere kino nawaako omuntu bwati sente ankolere kino mbadde mbeegayiridde omuntu oyo gwe wawa sente akukolera ekintu n'atakikukolera nga yeeyimbise mu busawo mufune famire zammwe ziri eno e Uganda ensuku za poliisi kuba ndisivinga messages zitakka wansi wa 10 kitono nnyo olunaku waliwo omuntu yeerimbi kuba musawo oba busawo Buganda sitegera bulungi naye byakola naye nga akola emirimu gyefaananyizaako gino gyaffe egyaba bloga naye abaana bangi bajja bakomplaininga ku muntu fayiro zenzina bakomplaininga ku muntu oyo mbimanyi naye bane temwesiga bantu nze kaali Maama Fiina nze tonneesiga bw'oba tonneesiga okitegeera naye omuntu asobola kufubutuka eri from nowhere naaga ati musawo nga tusoose kunoonyereza ddala muki musawo olwali Maama Fiina omumanyi nti myaka 20 mu egyo abaddewo okiraba eriyo n'abasawo abali ku kyalo kyammwe eriyo n'abasawo abali bemumanyi nti bano basawo baffe mubamanyi kati kizibu nnyo okwesiga omuntu n'akugamba ekintu aye n'amala okujjako sente n'akubba ate n'ogamba esibifo nti ate esibifo nyamba kuba kati esibifo bw'avaayo n'amuteeka ku kamera bajja kuza mpalana anti kyekyo kye mbagamba mbabambi twagayiridde tokikola ekyo sijja kikola jasi mwebereremu ene saawa gijje nendudde naye nesaawa ya mukolo naye onyirira waliwo omugundi omusajja yaŋŋambe nanga nenze naye manyi ti esibifo mulungi esibifo ng'ali mubi ng'akyali mu enseeri anti twalinyanga boda paka mukono wamma esimu za Maama Fiina ziri ku screen esooka eri 0782 95 17 21 enda eri 0772 45 89 nenga bambi babale kunzijayo eri nkuyise kuna kuzumezi 18 tujja kubaayo bannange ne bafaani baffe mwenna abanasobola okubeerawo ab'e Uganda tujja kubeerayo wabale kumpa gaedi kuba gwaŋŋamba tandika genda kola ate totya kwebaza muntu wo mulujjudde abantu abambagene ne bavaayo ne bagamba Maama Fiina lwaki ayambira mu kamera lwaki ayambira mu kamera vaayo naawe ogiyambiremu kubanga n'omulala ali eri yeetaaga obuyambi lwajja okumanya nti SB4 ayamba
lwajja okumanya nti SBF akola ki kuba teri yanditegedde nti maama Fiina ayamba nga tali mu kamera kati naawe mwenyini kikole vaayo mu kamera oyambire mu kamera kubanga ensi zeetaaga obuyambi abantu bannayuganda balina ennaku beetaaga obuyambi naye vaayo oyambire mu kamera era nyongera okwebaza omukyala Nakimuli ye yampadde amaanyi ago n'aŋŋamba SB4 kola ekyo ekigenda okusanyusa mu mutima ekisanyuse ne bafaani bo ne jjajjaawo ali no yagambye agenda tuteekamu tikiti tugende tumulebe awo otabuse tugenda ddi pata nyongeze awo otabuse tweyongezayo pata ya mukazi agenda kufa nga tagifunye tugimalirize tunagenda eyo mu gwokubiri tomanyi tulina okukola ku balwadde empaka batandika okuvaano okuddayo gwakubiri kati planingire mu gwakubiri naye nga mami nakuze mwezi 18 jjajja wange gwe njagala ennyo mbadde nga mwogerako nekibadde kisinga okunkozesa ennyo nga nava mu nsi eri nengwa mu nsi ey'essuubi ensi ey'omukisa mubadde naye kugenda Dubai kwambala biki naye bulijjo nina nange omuntu gwensinga okufaako ate ekyo basebo ne banya okwatule mu kamera nga kibagamba sebo oba nnyabo eyeekoleredde amanyi obuzibu bwoyiseemu totya muntu yenna kwogera kola ekikunyumira kola ekikunyumira kola kyowuira kyoyagala va ku bantu kuba abantu newoona abakolera ebirungi ebifaanana bitya bookoledde ebirungi ebakera ku makya bakuloga bokoledde ebirungi ebakera ku makya ne baggeya bokoledde ebirungi ebakera ku makya ne bakufitina bokoledde kwegamba kola kyowuira ekikunyumira kubanga obulamu bw'ensi eno butono nnyo jakera ku makya oveewo olabe nga abaana bo babonabona nga teri ayinza bayamba era ekyo nkigamba n'abantu muyige okuwanga emaali yammwe ogireka ne bwoba ofudde tewaba muntu ajja gizanyiramu kugibba enayo paati tujja kudda tugisomese naye abantu abagamba mbeeraga balinnya ennyonyi naawe girinnyo kale linnya mu takisi ogendeko emasaka okomewo oba obiyita byange nga ne mu December tudda emma okuva mukyala Nakimuli we yakusiima ku mazaalibwago twagala tutandike program zino zigenda kukyuka gwe nawe nange oliyo ng'oli bwa housemaid ng'oli kadama basi kadama nga muzadde wo muzimbirayo akayumba oba ennyumba nga wasiima muzadde wo n'omuwa amakula tugenda kukolanga program zeezo nga gwe nawe nange oliyo nga wagenda ku kyeyo n'ofuba n'ozimbira famire yo bazadde bo nebalumu ojja tutumanga tugendeyo tukusanyukireko okiraba kuba kyekyobugagga kyoyina mu mutima kyoga nti nsanyusiza muzadde wange omuzadde tagulwa oyina omuntu eyakuza naawe oyina kyomukoledde omusiimye nga tonnakola kira kyonna kola ekyo omukama katonda batukuumire naye simu ye yakikubye oba gumwe munyirire nnyo bwemu fe abanyirira kuliko ne TikTok okalabi t-shirt tata wange jamba kuliko hakuna matata gwamanyi Oluswayiri kitegeeza ki hakuna matata twali Zambia tewali buzibu ali mulaavu ne wale kyagendereza kigambo ekyo hakuna matata kiri kiti hakuna matata tewali buzibu tuli mulaavu SBF media tuguse ensonga ze muzukulu wakabajja omugeye mukama bankuumire sima ndakoze ku kamera bera bulungi weraba SBF media, fefe tukuse ensonga.